Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku kyalo Kenziga mu Mawogola West Essembabule ngeno yesibuka omubaka Hanifa Kawoya okusobozesa okulonda kwa NRM ku kyalo kino okutambula obulungi. Ekyalo kino kye kimu ku ebyabirimu ebina ebitasobola kulonda Ssembabule olw'enkayana. Newankubadde ebyalo ebirala byasobodde okulonda mu mirembe kyekyekenziga ebyayo bibadde mu kigoye weezinge ng'enta bweva ku butakkaanya wakati w'abawagizi b'omubaka Hanifa Kawoya n'ab'omubaka wa disitulikiti ey'e Ssembabule Mary Begumisa. Okwewala enkayana n'okubbibwa akalulu, Minisita Kawoya yakunze abantu ku kyalo kino n'atambula wamu nabo ku bigere okutuuka mu kifo awalonderwa era omutesitesi w'ebyokulonda mu NRM Patrick Ntale bw'asomye amannya ng'abantu abamu tebali mu nkalala. Ono Minisita Hanifa Kawoya waviiridde mu mbeera ng'agamba nti tebagenda kulonda olw'okuba nti abalonzi ababadde mu nkalala za NRM bawagizi ba mubaka Mary Begumisa. Kino kiwaliriza poliisi ng'ekulembeddwamu omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Ssembabule Jenny Francis Kaggai okukkakkanya abalonzi era okulonda ne kutandika ku ssaawa 11 nga bakadde basoose okulonda era nga Minisita Hanifa Kawoya yalondeddwa nga ssentebe akiikirira bakadde era n'alangirirwa. Ye Honorable Minister Bangirana Hanifa Kawoya. Kyokka ebifo ebirala byonna okuli ekyobwa ssentebe bw'Ekenziga, omumyuka, omuwandiisi, ow'amawulire wamu n'obukiiko obulala bwonna obwa mainstream abawangudde bonna bawagizi b'oludda lw'omubaka Mary Begumisa ekinyiiziza Minisita Hanifa Kawoya era n'abiwakanya. Ebifo bisatu ekyakyeya ekiddako n'ekiddako batuta ebifo bisatu baagala obwakyeya baatugoba. Minisita Kawoya agamba nti ye n'abantu be tebakkiriza bivudde mu kulonda kubanga enkalala za NRM zateereddwamu abatalina kulonda era bo bagenda kwesala ku kyalo kino bagende balonda eri ewalala. Vice President yagamba local government nti tufune ekitundu ekyaffe nga mikiiko tulonderewa olw'entalo z'abano. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Ssembabule Jenny Francis Kaggai ategeezezza nti Minisita Hanifa Kawoya alaze omutima omukyamu okugaana ebivudde mu kalulu kubanga abantu be bazize okwetaba mu kulonda. Ekintu ekyo njagala kikubiriza abantu, omukulembeze toyina kuzira, bw'ozira abantu bajja kugenda balonde. Ekyo tekirobedde sayidi ndala kuteekawo bukulembeze. N'olwekyo newankubadde mainstream side eri endala etutta abantu bonna naye akalulu tekabaddewo bonna bayiseemu anopozi balinga banyiize. Abalonzi balumiriza Minisita Hanifa okuba nti yaleese akavuyo mu kulonda era basaba Pulezidenti Museveni okuyingira mu nsonga za NRM e Ssembabule. Kulonda kuno tekubadde kwangu, tubadde tugenda kulonda Minisita najja n'atukyankalanya olw'okuba abantu abangi tebabadde kusaidiye. Lw'ebitakuli wabaddeyo emivuyo na wano wennyini mu Mawogola South nange wano wennyini wennondera abakulembeze abamu bagezezaako okuteekawo emivuyo okulemesa abantu okulonda kuba bo balina ebigendererwa babwe baagala. Abatuuze baagala ebizibu by'okulonda mu Ssembabule obutatunuulirwa ng'ekyokusaaga nga baagala akulira akakiiko k'ebyokulonda Tanga Odoyi mwennyini asitukiremu okujja okusoma embeera mu kitundu. Twagala ekibiina kisitukiremu kyanguwe mangu ng'ekizimba tekinnasamba ddagala tulabe ng'emivuyo gino gikkakkana. Kya mukisa mulungi nawulidde ni mukama waffe Tanga Odoyi agenda kujjako e Ssembabule okulaba embeera bweri. Tusaba oyite ba stakeholder bonna abeesimbyewo oyite n'abantu bakubulira ekituufu ekiri ku ground. Yamyuka omutesitesi w'ebyokulonda kwa NRM e Ssembabule Patrick Ntale ategeezezza nti okulonda kwabaddemu emirembe era kwatambudde bulungi. Naye nga akalulu katambudde bulungi. Balonze bulungi naye bifo butuuse ne balaba nga oluusi ne banayesimbawo bajja bawangula ne basalirawo ddala babeera n'opposite bano.